not Zaire citizens anymore. This was a change. That first, at independence, they were regarded as, I think they were regarded as citizens. And then later, a new law was passed which denationalized them. The Banyamulenge are not immigrants to Zaire. They're not. The kingdom of Rwanda was partitioned between the Germans and the Belgians. Kakati bole kira kadi chivu wenjogerera chibuga kinene ba M23 aba M23 bole kira chivu capital city manya bole kira Bukavu bole kira Bukavu kakale chibuga kinene kye Bukavu ate bagambe Misekedi bagenda kumujjako kati no wuliriza aba M23 basajja banyamulenge nenga batuusi kati abasajja bano aba Belgium n'aba Faransa bwe bali batematema aba Germany n'aba Belgium bwe bali batematema gundi Rwanda mu Bwakabaka kubanga kabaka yali mutuusi well abahutu bangi ne abatuusi be basinga obungi manya basinga ebitiibwa bwe bali mu Bwakabaka kati abatuusi Bwakabaka bwali bugenda paka mu Kongo kati bana abasajja aba Germany n'aba Belgium bajja mu kutematema jinagambe scramble and partition okulwanira n'okutematema Africa bazungu bakolanga baga ne bakola ensobi ne batematema bwe batematema mu Western Rwanda siwe wali abanyamulenge babateekeri songa batusi balina kubawa eno kakati mukiriziganya bakiriziganya ng'ensi nti ensala ezasalibwa zisigale era n'abaliyo bonna bantu b'amawanga gasaliddwamu nga bula Masai Kenya ne Masai Tanzania ya 60% Masais 40% bali Kenya atenga boogera olulimi lwe lumu nga bola abahaya waliwo bali mu Uganda n'abali mu Tanzania nga bola abanyarwanda waliwo abanyarwanda bali mu Uganda abasalibwa mu Uganda kisolo biki bali eno otegedde kyegamba nga bwe nabagamba luli kakati abasajja bano bazze babonyabonya bano abanyamulenge olumu bakkirizigana okkiriziganyako ne Shekedi ne balowooza nti Shekedi kazze kiteredde yana bagamba ga kuyinga ne machi mu maje munange Shekedi aba America aba Belgium aba Faransa ne bagamba nedda basajja tobayingiza kubanga like be ba influence ga Shekedi kati South Africa nayo nejjamu okulwana ku side yawa ya government yawa eya Shekedi aba Romania ba machinery nabo ne bayingira ba machinery bali omu tubamanyi mu Kongo bali omu biwayi bya ba machinery kati ne Bukavu je nkugambye erimu ebyobugagga ebitagambike bye Kongo je bagenda okulumba kati n'ebikompola byatandise bagala kuwambayo kati Kagame mu lukiiko lwa East Africa yatabuse kubanga abasajja bakubye ebikompola ne bigenda wa Rwanda amajiga government agadde DR Congo bafulumiza mu Shekedi naye yatudde n'agamba nti Rwanda agenda kiwuliramu kanzi kube South Africa naye neerabula Rwanda kubanga South Africa mundu bwe yavuze yatwaliddemu abajasi baabwe n'anyiiga kubanga South Africa bana banyamulenge bagamba South Africa ne gundi n'ensi z'abazungu endala ezegase ku South Africa bali mu kubba teri alwana nga teri alumirirwa kati America wakyali ku side ya Shekedi wakyali ku side abafaransa bali side ya Belgium bagala bya bugagga byaki bya mutaka bya Kongo Kagame ne banne bagamba ndi abanyamulenge bana Kongo si benu si banyarwanda ne balina kuba mu Kongo era bana Kongo okusinza ku nsala boda yabwe nti basala mu era basigala balumiriza nti bano bali ku lwabwe balwana ku lwabwe akyegaana Shekedi agamba emundu yavuze ebugundi egoma si abanyamulenge
si M23 waliwo amaanyi amalala waliwo amaanyi nejuka M23 baba kubako ne baddukira mu Uganda luli ne President Museveni n'agamba bali bannaye abasajja bali eno nze saagala muneekwase ye Kagame agamba gye baddukira ewange nabajjako n'ebyokulwanisa nembiwa Kongo Kongo yennyini neŋŋamba egenda ba integrating amagye Kongo yennyini nemenya endagaano yabakozesa diiru nfu bano si bange ne banyiiga walitooga olulimi lwe lumu naye si bange n'agandi bashekedi ne bannammwe mwe mwakola diiru enfu ontegedde nkuwulira n'alayira Kagame Kaberubaale kalibe eddogo South Africa egezeko ennumbi kijja kutokota okategedde mpulira kyokka Big Brother ayina operation Shujaa asirise Big Brother operation Shujaa asirise kubanga Big Brother President Museveni amanyi kasita atandika naye olutalo lwano Kongo nemugobayo mu operation Shujaa kiba kirala abaagala okumulumba baba beyongedde okufuna embavu kubasinzira aba ADF n'abalala okusinzira muki mu Kongo kati Big Brother asirisa abala naye ate abatunuli ebyensonga bagamba nti President Museveni ayaganyo East Africa ebere wamu kyovula abaddemu omukwano nani ne Rwanda naye ate muganda owe Rwanda talina mukwano na Shekedi otegedde obusungu bungi kakati abanyamulenge bagatugendewa kati kevuge tuwambe fune naffe wetusinziira naye mundu eyavuze ne mundu evuge Bukavu si ya bulijjo President Sekedi agamba waliwo ekirungo ekipya ekyayingidde mu lutalo abasajja bakedde mu lukiiko aba M23 ono Sekedi bwamaze okwogera nti ajja kulumba Rwanda M23 negambe ejja kulumba paka Kigali paka gundi Kinshasa katwanguwe nga tannaba kulumba okategedde katwanguwe kakati propaganda nga bulijjo n'atandika ku TV z'abazungu CNN BBC batandise emboozi zaabwe kubanga Amerika eyagala kubba mu Kongo kino bwe kiri abazungu bagala kubba bya bugagga oba bakola daddiru ne Shekedi bafuna mu sente okategedde nti gwe tugenda omanya abazungu mu Kongo awo babadde bakibala nnyo be bateekawo ekibeera ne president bamwana naki kyovola abalwanisa nyani balwanisa nnyo Mobutu Sese Seko kubanga Mobutu yali abalemesa okubba nga Belgium ne Bufaransa ebali abokka nga abatulira Amerika ne banne tebafuna okategedde era balwana nnyo bagwe okuba Patrice Lumumba government zaabwe kubanga Patrice Lumumba yali preaching Pan-Africanism abuusa abantu manyo bazaayo bategeere ebintu nga Lumumba abuusa Lumumba Patrice bamutanga mu biwankoko bamuswaza okategedde yali alabisa nga Mobutu manya gundi Patrice Lumumba agamba line gwanga kirizo baganda lya ffenna baddugavu bamutwala misindi ne bayeto waabwe bwe bayeto waabwe n'agawo okukyuka ne bayeto omwalo waabwe ne n'agawo okukyuka ne bayita Sekedi bakutwalirawo kati Sekedi azirinya ku ntoli z'abazungu kati abazungu bakimanyi nti abanyamulenge ne bagezaako ne batwala obuyinza kiba kirala kubanga abanyamulenge asaba wamba ebitundutundu eba Eastern Congo omuli ebyobugagga babakumaze kubanga bo kye bakoze bakutte Abafaransa Abaromania bamashinali ab'enjawulo ne abatwala te mu Rwanda gye balinyidde ennyonyi bagende okategedde bamashinali balinye ennyonyi nga bayita mu Rwanda babayisiza mu Rwanda baddeyo ewaabwe okategedde nkalaba kati batandise okuba Kagame dikiteta Kagame biki Kagame aluddeko naye ng'ekibatawaanya abazungu bakuba Kagame lwa nsonga bya bugagga ebya Kongo bwe bayingira kabaka awedde mudda so kitegeeza nti tusubira olutalo luno okweyongera okubanga ekyabanya wegendereza nnyo Rwanda kati kankubuli esize wegendereze nga Rwanda Ethiopia Eritrea Somalia Israeli ensozi wulidde Rwanda abatuusi Eritrea Djibouti abo bakuba emundu okimanyi balwanaganako ne Ethiopia ba Emperor Selassie kakati ne Israeli
bano benkugamba balina akakwate ebinyabbi kunyumizako oddako akadde katuweddeko ebukavu emundu ekolaki eyaka so lwakadde enkya lujja kudda kale twagala okujjukiza nti Pain Aid capsules naye Kagame alayidde ajafani South Africa katubalinde ennyingo zikuluma nagamba ajafani Rwanda omutwe gukuluma mugongo gukuluma genda ku pharmacy ba drug shop of ne Pain Aid capsules tena we alina allergy sore throat ne cough tewerabira Genacof DS syrup yakoleba Professor Patrick Ogwang yagenda kumazako akawunge tukaumbye tuti twebaza mukama Katonda lunaku olwalero era twengera okubanga tumusaba atambuze nga bwatekeddwa okutambuza aliwe yampeze simu nga mala mangu ne mugamba mugana fe otuyita bali abamaga gira bagwa mu nsonga mweraba Eliyo programu yo evening drive yanda kulyanda mwavulira amawulire sawa ku sawa